First family eliwano kubegereza amaanyi yamanyirwa nnyo eggwanga lyannaffe tukusaba olwaliro omukale wano tuli owoze tugenda okwogera mukono kayumba oye mukale waffe chairperson wa district of NRM Hajji ate mbu walonga social media abagenyi abenjawulo abawerekedde omukulu eyasalira kuva meya muganda wange mikidadi chairpersons mwenna labyeko wano omuntu okulinya ekizinga najja n'alinnya eryato kasimo gwe ndiko omukulu akulabe ebyokufuzi kulabisa nnyo nabyeko muganda wange mivule wano ayagala kuwamba south mu ngeri yonna ewali awo tofaayo tugenda kwanjula ekitiibwa kyo olwale tuli wano akaveera ewaka waliwo yatugamba akaveera naye yali atulimba so bw'oba oli wano ng'oli abadipi mikwano gyaffe nnyo mweguleko mu ngalo abalifisa abanywanyi UPC mweguleko mu ngalo muli banywanyi kulikiza papa alayise saawa nnya bane mweguleko mu ngalo kusaidia musanyufu nnyo okuba tino mwakulikiza okuba kusaawa nnya kyokka ebimu ku bitusomooza nga bannamukono kyekintu kyettako abantu okugabaganyizibwa ku ttaka ekyokubiri kyemugambye kyekyennyanja ennyanja yaffe abantu okuba nga tebakyajeyagaliramu bannansi nga ab'amagye abaliko abasindika okutereeza envuba embi ate nga be baafa kati bannannyini mirimu egyo be bali mu buvubi ekintu ekyo eyo nno Ssebekkoome twafunanga 9 ku 10 NRM naye nga ku nnyanja twebawangalidde yeebaleze naffe abantu abalala ffenna naye tusaba nnyo Guardnzeire ekintu ky'ennyanja kino kirowoozebweko abantu baddemu babe nga beekwatira ennyanja ate abakuumaddembe nabo bakole ki babeerewo kubanga nze luyimbi nze wano ne bakwano bange ffe tuba volontiya era nebaza n'okusobola okuyisayisa munamba simanyi wevudde njagala kwebaza omusajja musitasenyo webale bwaba yafuna nyingere nga nambaka wakikumuteeka mulesikuwinga ayinza kubanga ajjayo omupiira bulungi ate gwe bwaki Bw'oba mugenda ku benchi, olowooza kawummudemu musemu omusaya lombe oba mugenda ku penalty zasobola so njagala mbebaza sebo nga volontiya akasoda kegende wano olususu tugende wano luvusene gatenda sente betusomesa abantu abagezi abetulina kusomanya abagezi batusomesa busulu tubafe tulowooza amagezi kubanga twaliwo ekintu ekigenda kuyamba ngamuvuka munange okugamba nti olumulasi rasitafariani diini ate diini abantu balungi nnyo tebagala kuyiwa musaayi tebagala era nekiyenge nayinza kukirirako kyobanga tulole feriya yenna atagala kunaaba atagala kwoza ayinza mulasi ndowooza lwaleero omutima ogwo kubayingira gwa spirit of a nation kugenda kulaba nti mudifendinga eggwanga lyammwe kubanga ffe
waffe eno osanga maama wo nga atudde mutuula mu magulu wakusindika yeetereza togamba nti mukubeyo tooki mukubeyo ebifaananyi teekawo kamera so twagala tukolagalina bw'oba olaba nti ekintu kisiza Uganda emabega mukikavalinga nammwe Uganda mugitunde kubanga ng'olutindo lw'ejjinja tumulwogerako ate lulungi nnyo mu international standards kati ukikidde wano mbadde susuubira nti waliwo ekifo kino Mukono kyokka tukimanyi kiri mabega w'amaduuka tumuteeka ku maapu so mbeere nga mukola ebirungi Katonda n'amajja kubasasula kyokka kati Mukono abantu bakulosinze bagenze mu Ruvulu Senegal aba DP aba UPC bagenze mu Ruvulu Senegal bagambye kati ffenna tusooke tulowooze ku ggwanga lyaffe kasite nabagenda mu political all religions the religion yaleetwa abazungu okwawula amawanga n'eddiini era kati mbadde mbabuulira okuva ku sayininga ebisiyaga baleese DNA bwe bakireese okutwawula era kubanga omusayi gwange gufaanagana n'ogusalako kati ekitugatta is interest not identity kati ebyo tuveeko colonialism gye baali batukozesa obukodyo twabwize tugende wamu mu maaso tuba na Uganda first Katonda kuzaalibwa gyozaalibwa mu ddiini ki mu tribe ki kasita waayisanga ng'oli Uganda tukwatagane tuzimbe eggwanga lyaffe tufunye mukisa ndina wano town clerk sikanya abakulembeze balina bonna kibaluma tukusanga district eyinza kumala emyaka ebiri nga terina district service commission committee but now naffe byetufunye ku ground byetugenda kubuulira abakulu balabe nti nawulire nti projects za World Bank baziyimiriza lwakuba abantu bagenda kufuna obuweereza ekyo kintu kibi nnyo kyekiva kituleeta wano kuwuliriza biki ebiruma abantu biki ebiganye era tuyambeko public service naffe tuyambeko local government tuli wano okuyambagana kati tulina okwebuuza kiki byebino wammanga omuvubuka akutte emitwalo gye 3 ataddewo omudaala gwa capati bwateekawo omudaala gwa capati tanabana kutandika asobola oyingiza omutwalo ng'amagoba naye namugambye alina okuddukana ali gyesitalinga mu URA atandise omutwakiriga banga tininya afunye emesegi nti alina okusasula omusolo gwa mitwalo 2 bizinesi ey'emitwalo 5 ng'otandika okubeera ng'omunyonyootirawo katanabagenda mu maaso olwo omusuubira kukola ki netukkiriza nze buli mukolo gwembeerako njogera ssente z'emyonga buli mukolo gwembaako alabisa atuyise baali bampise tupafuominga bulungi mwami waayu association gyagwamu bagiyita Namumira Anthony DJs Association ndowooza Derembe Andrew agwamu association ya DJs Association Namumira Anthony Wadi D sebo faletese betuwa senti batunanga batusomesa bulungi tukola association tetubeere nga tulyawo tetutegeera ebigenda maaso tusigale mu maka gaffe kubanga stand by generator ne generator entuufu eriwo ejja bannange temutusuule temutulekaawo abavubuka mugende n'abavubuka bokka ekisooka onkulakulana y'abantu abantu okweyisa obulungi abantu okwejjamu enkola y'effujjo abantu era egenda kujja mu budde obutuufu naye kisinga okuba ekikulu be bantu okweteekateeka n'abantu okwewa ekitiibwa nga buli omu okulaba munne nga tamulaba nga mulabe wabula n'amulaba nga buli omu munnayuganda mweze yebadde emu ku nsonga lwaki kyamani Nzeire naye naye nayongera okikkatiriza nti nno stand by generator weeri kitegeeza ku abali ku MK movement tuli ku mulamwa nnyo kubanga olwo kibayita from the horse's mouth oli bw'aba avudde eri mu State House waffe tumulabanga omu ku ba first family ate nga kyekikulu n'ajja n'agamba nti stand generator weeri okujjako ng'ebirala olinda bya paapu communities we always educate them about patriotism, Pan-Africanism, democracy and social transformation. But we added now things, how to fight impunity,
fight arrogance and corruption. So we ask Ugandans to join us as revolutionary guards to fight those three things that are going to kill our country: corruption, arrogance, and impunity. We add it on the 4 principles of NRM: the Pan-Africanism, patriotism, democracy, and social transformation. So today we are in Mukono. We are hosted by a big number of people, and they were all organized. They are all leaders. From the former leaders to current leaders, they are all present, and different, in fact, political and religion. That Mukono people are very good people, welcoming, and they wanted the guidance which we have given them, and they have decided to join our reign of patriotism and nationalism. As always, our motto is called RG, Spirit of a Nation. They have the Spirit of a Nation, but they were lacking guidance. After interaction with them, they have all agreed that they are going to join RG, and we support our government.